nalika awantu awo wali emmundu zikola kyawo mundu zizokka ng'oyagala okukakasa nti awali emmundu genda osaale omanyi jini katonda akola jini buli oga nti allahu akbar kapiso ne kavayo bwe kati abala zivayo ne zigwawo zinafuuka emisinde. Nawuliddeko olunaku lw'eggulo nti kuba omukupasipatu okugenda ebizira kiki baadde baagala kundyawo nsonga ki bano ate abasajja bakyalina ensonga. EKTV Media mukutu wa muntu wa wansi mbanirizaako nate nze musajja wa Kabaka nalina gye Master Chopa Uganda mpita 11 UK onakwaero tuli bamukisa mu katebe ninako omukwano gwaffe mutunirizi wa nsonga tugenda kutunulira ensonga nnyingi naddala ezikoze amawulire mu nnyaffe Uganda oba oli awo n'ebweru waazo. Muganda wange nsaba osooka obuuze kuba tulaba tutandikira awo. Bane mwebale kubeerayo musiibye mutya mwasuze mutya mwebale kutwagala ne likes ezo tuzeetaaga nnyo. Naam. Aseka Isima ebigenda maaso mu ggwanga byeraliikiriza bingi. Ennaku eziwedde nga 2-3 nawuliddeko olunaku lw'eggulo nti kuba omukupasipatu okugenda ebizira kiki baadde baagala kundyawo nsonga ki bano ate abasajja bakyalina ensonga baba abasajja bakola bikolebero byabwe badde bakuwamu Mungu nanyamba ne waliwo omusajja gwe neebaza Samu naye yabadde nga munanfo yeyaze nangamba vaawo wano. Wabadde luddawo? Nabadde ku Jinja Road. Ku Jinja Road? Nadde ngenze kulaba Lukwago. Jinja Road police station? Nagenze okulaba ng'obusajja bwabujja kati bwazze nga ndaba buze kuntaayiza ne bwagalako okungoba kyanyambye emisinde gyange gyanneeyimiridde ne boodabooda nyegifuna. Kubanga tukyakulabako olunaku olwaleero. Yes, munywanyi wo Elias Lukwago bwe twogerera ali luzira ensonga eyamutwazizaayo almost yeefaananira ddala n'eyali tayali Dr. Kano Kiza Besigye obanga ojjukira omusawo omulamuzi Saala emisango gye yamusomedde mulimu mbu yategeerako ku mission oli awo emisango egivunaanibwa Dr. Kano Kiza Besigye gyamutwaza e Luzira. Njagala tuddeyo emabega tutunuulire enteekateeka yonna nga bwe yabadde ku ngeri gye yatwalibwamu n'ebimukoleddwako. Eggwanga Uganda likyali ggwanga oba tekikyali ggwanga kubanga nze ne gavumenti abagiyita gavumenti mbeewuunya wano tetulina gavumenti tulina kintu kyefaananyiza nga gavumenti nga naawe tetulina gavumenti kyebayita gavumenti okimanyi olya ndowooza gavumenti eridinga nga olaba Museveni ne kabinenti oyinga kubuza watize gavumenti gavumenti oziwulira zikolwa ebintu nga byebyo nekino ngeri ya kyefaananyiza gavumenti si gavumenti. Dr. Kano Kiza Besigye Elias Lukwago obuzibu obunene buli wa lwaki ayisibwanga bwezigwa kyabadde kibi nnyo kuba Lukwago yasinga obuntuulamu Lukwago yasinga obukkakkamu Lukwago tasibwangako leero gwe gwasoose Lukwago abadde tasibwangako leero gwe gwasoose kati omuntu omukkakkamu nga Lukwago bw'omutwala bwoki nze mba nkwewuunya kyemunyamugamba nti eno gavumenti si gavumenti kintu kyefaananyiza nga gavumenti eba kuba gavumenti yali badde ewandiikira Lukwago oyo omulaba ne bwe tugenda ku NASA ne tukola ekibaluwa n'okimutwalira nti bakwetaaga Lukwago yakusooka ne gye bamwetaaga mwetuwaze nnyo wakitiibwa mukakkamu kati Lukwago eba kubanga gavumenti ebadde eyitamuyita n'agenda waba alina byalina okunyonyolako n'abinyonya n'agenda naye si kumuwamba si kumukuba. Naam, twalabye bannayuganda okutwaliza wamu baagasse eddoboozi lyabwe mu kubanja Elias Lukwago. Ensonga eyo ogiraba otya? Oli wa PFF twalabyeko abamu ku bakulembeze mu ndabo kibiina kya National Unity Platform okuli Esigi Lubongoya analabyewo meya w'e Nakawa then ne gye bwazibidde olw'eggulo
twalabye Lopa Parliament w'ekitiibwa George Ssenyonyi nga y'omu agatta eddoboozi mu bukambwe ng'abyolekereza eri omuduumizi w'eggye lya kuno General Muhoozi Kainerugaba. Era neebaza bannayuganda, neebaza opposition, neebaza bannabyabufuzi. Olaba ne fulufiga gw'olaba nga atategeera neeyabangiza Lukwago. Era kyova nakitidde Abaganda balugera bagamba ne bagamba nti n'essaawa enfu ena weetuuka ne bali ekitundu. Olaba ne fulufiga okujjako mwabaddemu ekidoli kimu. Waliwo kino ekisajja ekisinga obubi kyekiriwo kino ekyeyambula ne kiraga amanyumensi kino ekyakunamirwa Obuganda kyekyeyo gombe ekyukakyukka kyekyabadde kivumirira Lukwago. Bannayuganda abasinga oba nalabeko n'abali mu buyinza bennyini nabo nga waliwo abakati amalonga nedda Lukwago ate tekisaanidde. Era nze neebazizza nnyo bannayuganda naddala aba movement n'abantu ababulijjo bw'olaba ne fulufiga bw'olaba nga atategeera neeyabangiza Lukwago okuggyako ekyo ekidoli kyekisa kya Mukama. Twalabyeko mukyala wa Lukwago nga yeemulugunya ng'agamba mbu bannabyabufuzi tebabaddeewo mu kukwatibwa kwa bbaawe. Omulabyeko oba nedda? Mukyala wa Lukwago oba omusana gwamuyise mumunye omusana gwaka nnyo. Kati omusana bambi olumu gukwakamu nnyo, olumu guyisa n'abantu ewaabwe. Kuba mazima bw'oŋŋamba nti Esigi yabadde ku kkooti ow'ekibiina ekya NUP. Bannabyabufuzi bangi basudde amaloboozi gwe n'ovaayo n'ogamba mbu bannabyabufuzi tebakoze kimala ku bbaawo. Mukyala wa Lukwago omusana gwamuyiseemu atusaasire. Mukyala wa Lukwago kyova nti abaana bamuwadde eddoozi. Abaana kye bakoze mukyala wa Lukwago, abaana bamuwadde eddagala lye, doozi zonna ziweddeyo. Oba ali mu kintu kyatategeera bulungi kinakuzannyibwa kukwatibwa. Mukyala wa Lukwago ebigambo byeyogedde byo babiwulidde bulungi. Nabiwulidde. Mukyala wa Lukwago yabadde mukyamu. Baakwata Babby Kyagulanyi ne batuuka n'omwambula empale nga tewavaayo. Baakwata gundi Sauda Madada nga tewavaayo. Batuuka n'okuvamu omusaayi mu kkooti. Olivia Lutaya nga tewavaayo. Ali mu kkomera mu kaseera kano. Baakwata Doreen Kaija nga tewavaayo. Ingrid tunawe baze bakwatibwa nga tewavaayo. Gwe kyogamba Yesu Mulodi abadde bbaawo ninye bali babbaabo babalamu bo. Nga bw'osaba okubanja abantu babeerewo bbaawo. Mukyala wa Lukwago yabadde nga Kapa. Kapa eraba omulaalo ng'akutte ejjaaga. Ate Kapa yesooka okudduka mu kiraalo. Gwe batagenda kamudduka ki? Ng'ente ze bagenda okukama zisigaddewo. Gwe batagenda kamudduka ki? Kwegamba enjogera ennyangu yayanguye yakoze akajanja ka Kapa. Yapakuse nnyo. Yakoze akajanja. Kamera ndooza aludde nga tazitunulamu. Olwazirabyeko n'agamba gwe weevumisizza abaana. Abaana bali muvuma. Batulugunyizza abasuubuzi. Amataba gabadde gayiika mu kibuga. Olidde ebikwekweto bya Nema bibaddewo. Bo tebabadde bantu ng'obadde tovaayo. Ssekayisima ebigenda mu maaso mu ggwanga bitegeeza ki eri bannayuganda nga tulaba omuntu omu alina obuyinza obungi ennyo nga Lukwago tannakwatibwa ekkulo limu eryasooka nga Lukwago akwatibwa yavaayo omukulu njogera ku General Muhoozi Kainerugaba. Si General. Si General kuggwe. General wa ggwanga lino w'amagye. Teri General asobola kukola ebyo. Owakanya obwa General bwe? Teri General asobola kukola ebyo. Ekimu ekisembayo nga bakuwa ebikulu we obuziba mpisa. Ekimu ekisembayo nga bakuwa obukulu obuziba mpisa. Teri General asobola kukola ebyo. Tulabye bajjenyo nga oli omusajja gwe neegomba mu bajjeno bamuyita Ivan Koleta alina obusulubi bw'ati naye asinga obukaka mu Uganda
yasinga empisa mu Uganda abeera ne mu jjaamu n'ayimirira n'alinda ebitala ne bitta n'agenda. Omwami oyo gwe njogerako yavaayo ennaku ezo tanakwatibwa ekiro kye yakwatibwa n'agamba bannayuganda mulindirire waliwo ekiyenje kye ngenda okukwata nkiteeke mu basement tuba tuli awo enkeera omuloodi eyaliko omuloodi n'agwambibwa. Kati waliwo jeno asobola okwogera olulimi olwo kyekiyenje? Waliwo jeno asobola okuyita omuntu w'ekitiibwa? Omwana ono bya bulijjo n'omwana azze abikola tumulaba ayina omukutu gwa Twitter kyagadde kyateekayo wayagalidde kyayagadde. Anti muwooza kizibu kyalina mu nassale yali akyabulamu okusigala mu nassale. Anti mu nassale bakuyigiriza okuwandiika okukubakuba obusolosolo obufaananyifaananyi n'osiigasiiga kuba nti obudde bwonna bumalira ku Twitter. Omuntu obuvunaanyizibwa tobeera ku Twitter ya muwooza erina kumala n'emyaka ng'ebiri nga tagigenzeeko. N'obudde bwa nassale obwali badde mu nassale teyawandiika kyekimusumbuwa. Omusanga n'omuntu mu bbanka mu kifo ky'okukola bakirayanti ng'ali mu kuwandiika buntu bw'aseka bwakuba obusolosolo. Obwo obusolosolo bwe bakuba mu nassale bukulu nnyo. Obuyinza muhoozi bw'alina obwo obungi abujjawa? Obwo si buyinza, eryo jjoogo. Wangi? Eryo jjoogo si buyinza. Lwaki oliisa ejjoogo? Kubanga obuzi wakinkiisa obuyinza. Omusajja ayimirire n'agamba leero ngenda kunona gundi buba tebunaziba n'amunona. Si buyinza? Obwo si buyinza, eryo jjoogo. Ebyo byonna muwoozi bw'abikola bujjako era enkya nga malayika walumba agitunuulira bw'ati ng'emuga nkimimu oyo malayika al-mauti ng'emuga nkimimu oyo agenda kupaapaala, agenda kwenyaga, agenda kusambagala, agenda kanula amaaso n'omwoyo malayika egutwala. Muhoozi ono bino byakola kitaawe abimanyiiko era abiyinako obuyinza nga taata oba naye tabimanya ekiika nga bwekanzi? Taata we bambi tomunenya. Taata we akaddiye. Omuntu bw'akaddiwa asiimuuka. Kuba taata we y'omu ku basajja abakulu abantu abasinga obukulu mu Uganda. Taata we y'omu ku bantu abasinga obukulu mu Uganda. Museveni mukulu. Museveni mukulu. Omanyi wakinkubuuza ekibuuzo ekyo kuba njagadde oyinza okuba nga wansooka okulaba ku mwami Museveni oyo njagadde oba oliawo gwe Museveni gw'omanyi oba gwalabako ebiseera biri ebyemabega n'owakati njawulo eri ludda wa? Kyempa nkubuuzizza bino ebigenda mu maaso mutabani we gy'akola abimanyiiko era abiraba. Naye Museveni tabadde na njawulo. Tabadde na njawulo. Museveni okuva lwe yajja tabadde na njawulo. Naawe gwe mpaayo kimu ky'oŋŋamba nti Museveni yatoonya kino bane Museveni alyoka najja. Gwe mpaayo kimu okusinziira kuba bali abakulembeze balasabalaba nali ono naye okusinziira ku byendaba byempulira nawulira nti bali bawamba abantu essaawa zino okuwamba abantu baana baliwo nawulira nti simanyi okugjako kyempulira nti teyakyusakyusaamu adda mbwe ensimbi zaali wano zaalina value ne kati yakola bweti. Teri muntu asinze kudibuuda ssente wano na kugikakkanya na kuginafuya nga myaka gya Museveni. Ssente ya Uganda terina value buli luki eduubuka buduubusi. Kyogamba Museveni talina okuva emyaka ali myaka 4 talina kyanjawulo kyakoledde eggwanga lye. Gwe mpaayo kimu waba oleeta ebyenjigiriza byo baaba sisitemu y'ebyenjigiriza nfu mweyaleetera ne bonna basiriwale bonna basome bonna basiriwale kale tugende n'ekyo bw'ojja mu byenfuna ensimbi zirina makulu bw'odda mu by'obujjanjabi nga toli mwana waani ofiira waawo n'obutuusi mu ddwaliro bw'odda mu by'enguudo ebinnya biri wali gende nateetaawo Kampala yenna jjudde ebinnya byere bw'odda mu by'obutonde bibira tewakyali babite bye babisingiremu ebikati bataddeyo amakampani. Kati kikigwe ky'ommenya nti bane twawona Museveni alyokanga najja.
amazima bw'otunula mu booti olaba nga kyogeddeko kiriki biri bintu byawukana biti okumanya Katonda yakyawa Museveni talina kintu kye yali akoze myaka 4 abantu ne baba successful ne baga nti kandi Museveni alyokanga najja kino yakituwonya bukipe eyo ne bwe tekiri 100% nga kiri 90%. Aba NRM tebagenda ku challenge nga isima. Ati bakimpe bino bya buwongo. Brain power. Mwami Museveni ebbanga lyamaze kuyiza kw'eggwanga. Talinawo kyanjawulo kyakoze nga kigasa munnansi n'eggwanga Uganda. Bakimpe eyo. We put on one thing. Nebo kibate bagenda kugamba omuntu baka Uganda bayekera popote bali bagira biki. Edduuka ly'obujjonjo liriddawa. Wali watunda edduuka lyabo. Kati gwe mbuye nti tweba kotolo edduuka ly'obujjonjo liriddawa. Yene Olivia yeba kotolo. Kuba gyali nedda. Eddi mutwe yeba kotolo. Wayiso Mufumbira yeba kotolo. Kati Elias Lukwago yeba kotolo. Kano Kizza Besigye gw'olaba otya ng'omuntu ayalaba ku manyuma go n'omubonyabonya n'omuleka firimu kukomera. Besigye ne Museveni. Besigye yalinga ajjanjaba Museveni. Nze nina omuwala nzijanjaba eddwaliro sijja gyogera bamuyita Mariam Kyomuhanje musawo wange ne buli omutunuulira nkankana ndowooza obazzeko nkuba mpiso kuba yaŋŋamba weebikule nankuba empiso n'otyanga omuntu nga yakukubanga empiso mubiri gwonna amanyuma gonna n'omubonyabonya okutuuka ku ssabwe ekyo ekitegeeza kyagala okutulaga nti na bino ebigenda mu maaso Museveni abiraba tebimulya kuba tebina kibimukola ate ebyaliwo bye byeddamu ebyaliwo twagamba bituli mu kulabako mu kaseera si bipya nze gambye nze njagala ne bwaba wa movement oba munnamawulire twagala kuyiga tetwagala kuwakana challenging ange nti Isimu Olimbi wano Museveni yaleeta kino Museveni lyokanga najja tena mukulembeza agenda kireeta nema kiba tekiri 100% nga wekiriko za kimpe owadde ensonga zonna zowadde amazima bwezitunulamu zonna ziri ziti eddembe ly'okweyogerera ng'abantu bonna bali mu makomera nange gwe naluwonye buwonyi nawe wawonye buwonyi Isima kiki Museveni yatukyawa tatwa kiki waki system egenda mu maaso n'okutambula bweti nga bulinaku bitulaba bitwavumiriranga oba ebyavumirirwanga ensi yonna tulese okuddamu okwira bwano mu Uganda obuzibu obukulu buvaawa ensonga entuufu kyeki Museveni tajjangako kulwanyirira bannayuganda era lumu yakola ne statement egamba aga yeerwanyirira yekka sajja bakolerera njijjukira bulungi sajja mu buyinza kubakolerera nze nakwekolera nze nzekka kati omuntu ayajja nga tazze kulwanyirira ggwanga aba muzibu nnyo omuntu ayajja nga tazze kulwanyirira ggwanga aba muzibu nnyo ensonga za Elias Lukwago kiki kiri emabega byonna ebigenda mu maaso kiki kiri emabega kituufu kyeki tewaliwo kikiri mabega bannayuganda oba oliawo abatulaba bandyetaze okutegeera ekituufu kyeki ku mbeera eno egenda mu maaso ku Hajji Elias Lukwago former Lord Mayor tewaliwo kikiri mabega Lukwago mutuufu buli byakola ne bano abasajja bamenyi b'amateeka bali mu buyinza Lukwago byonna byazaakola mutuufu talina kyakola nga kimenya mateeka okujjako bana bali mu buyinza bebamenyi b'amateeka twalabye omulamuzi Saala jjo bimu emisango gye yamusomedde agyetegeeza eggwanga oba yamutegeezeza ng'omuwawaabirwa nti ku misango egimuvunaanwa yategeerako ku gimu ku misango egivunaanibwa Dr. Kano Kizza Besigye n'asirika era gye gimu ku misango egyamutwazizza Luzira otwogera essaawa zino ali Luzira anti abalamuzi baffe nabo bafuuka ba layisi
balayisi bakibogwe ulide bakazi batubanyonye emmere ya leero kati zenagone mu Uganda tetukyalinawo gavumenti tetukyalinawo sigaddamu tulina beefaananyiza gavumenti. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kati abo basaala beefaananyiza balamuzi naye nga si balamuzi. Ebigambo bya Lopo oba bya leader of opposition mu parliament Joyce Nnyonyi wabiwuliddeko? Nabiwuliddeko. Bitegeeza ki eri oyo bwe yabiwerekereza? Byabadde birungi nnyo naye gwe yabigambye tayiga naye essaawa ejja kutuuka ajja kuyiga. Bw'ogaana okuyiga ensi etuuka ekiseera n'ekuyigiriza lwampaka. Ensi bw'ogaana okuyiga etuukayo kinyini n'ekuyigiriza lwampaka. Muwozi muwe buwibudde. Waliwo ennali badde nkuddizaayo byonna Muhoozi byakola amaanyi agajja wanga alaga musukkulumu alaga nti ye wanjawulo amaanyi ago gavaawa. Talina maanyi ge ffujjo lye nakujooga na butamanya biri bisatu. Ffujjo lye nakujooga na butamanya bye biri mu Muhoozi. Kyogamba nti byonna byakola bigwa mu kategori 3 joogo butamanya na ffujjo. Anakikomya ensi ejja kikomya. Ensi yena kikomya esibira kikomya. Anyway n'olunaku lwaleero lwe butuukidde tulaba nga mu kibiina kya National Platform essaawa zino wenjogerera ekiro ekikeseza olunaku lwaleero waliwo munnakibiina omulala munnamawulire wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkola omukisa guno okutegeeza Kyagulanyi Ssentamu ye President wange simanyi nange ye wange. Kati omu ku bannamawulire be yawambiddwa olunaku lw'eggulu. Ekiwamba abantu ekiwamba bannakibiina kya National Platform oba kiwamba bannayuganda twakirabako wali mu biseera ebyakalulu otwalonderaawo n'otwaviirayo kyali kifuse kya bulijjo oba oli awo ogenda okulya omuntu wabuziddwawo kizzeemu okuba nga kikomawo okuba nga bannayuganda bawambibwa. Ate yakikyeyongera banakikomya ddi bano kuba kati bw'obanga olaba kuba tuwadde tufunyemu ku buwoolero nga tuli awo kizzeemu buto kizzeemu kirabise. Yatwaliddwa munnamawulire wa Kyagulanyi bamuyita Ninyani muvubuka munatuyambako Tabs bamuyita Ninye Tabs mwana mulungi nnyo mu kamera bw'akwata kamera bw'ati wamma akuwa ekyoyagala kinini yawambiddwa olunaku olw'eggulu. Lwaki eggwanga liri ku ki? Ensi bw'eneerema okukwata kwabo Katonda ajja bakwatako. Bannayuganda kati mwabikwasa Katonda. Ate Katonda alina mwabulamu era Katonda bw'omubuza mu bintu byo bamukafiiri. Buli kyokola kyonna kirina okubeera mu Katonda. Kyokka temulina kubone Katonda kimanyi talabika ayitira mu bantu ba mu bintu. Kati mwe bannayuganda mwasalawo gavumenti eri muyinza mugikwasa Katonda. Tujja kulwana ekisoboka kyonna naye binaaba bitulemera bya Katonda. Binaabiremye era binaaba bya Katonda. Essaawa zino omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ndowooza okufuuta ova mu kalulu awangalirira mu ggwanga lya America naye ndowooza nga tannagenda yamala almost emyezi egyayowerako ng'esatu oba etaano nakati akyogera lunywe nti bannayuganda obuyinza buli mu mmwe. Ki kiremeseza bannayuganda okukola obuyinza bwabwe naye nga balina chansi y'omuntu eyabakulembera nga yazze kuba yali mu bufunze ye muntu omutuufu
ensi oba bannayuganda bwe bali balinze okubanga bafuula mu nteekateeka zino ez'okutuusa obuyinza nina obutuukidde olunaku lwaleero ali mu Amerika bannayuganda muli wano mukukeera ku makya ererere obuzibu buvaawo obukulu bwavaawo okubanga twale mu kutuusa obuyinza obuyinza tujja bukyusa bannayuganda beeyongere bajja kukyuka bakuba nabo basaasiramu babasibye nnyo babasse nnyo ate n'obuwaavu ate omulala agatugire tulumbe najjukira school fees ewaka n'ekiseera tukiraba buli olabanga gavumenti etandika bino eba ku bbayibbaayi gavumenti eneegwa egwa na bikolobero etandika okuteekawo ebintu ebitali bya bulijjo ebikolobero tutegeeza gavumenti etuse mu kaseera k'okubanga etusiibula kubibeezeekola Museveni ono olowooza ku myaka na gyakatufubye ayina ekyenjawulo kyonna kyasobola okuba nga atuleetera kubanga akulaga akyaliwo n'enteekateeka weeziriwo generator standby generator bannayuganda basubire ekyenjawulo kyonna Museveni tasobola okuba nga abakolera talina Museveni obamuwa emyaka 10 talina kyasobola kukolera Uganda tekitereera Museveni obamuwa emyaka 10 talina kyasobola kukolera Uganda nekitereera kuba yajja n'obusungu bungi nnyo butya Museveni bajja n'obusungu teyajja na mutima gwa kulembera ggwanga bajja n'obusungu mwatulimya nnyo mwatujooga nnyo mwali waggulu nnyo kyokka kyekyabaleeta ekitegeeza nti Museveni ne wanaabeera wano emyaka 5 6 7 tetusuubiramu kyanjawulo kyonna empeereza service zirina okubeera bannayuganda oyiba kuzibawa yali badde yaziba wano bwaba tazibawa mu myaka 4 tuzisuubirayo anaazina takumba kati bannayuganda babeerawo bakimanye nti bali ku bwabwe bali ku bekomumu bakwita batya okwekamwana talina mukamwana bannayuganda talina kwekamwana bukka na bukka tebasuubirayo ekyanjawulo nnyo okuva mu buyinza oba bali mu buyinza waggulu lwaki Uganda ng'eggwanga bw'otunuulira amawanga gali ag'ebweru oba ensi yonna amazima gali nti eggwanga lino Uganda ng'otandikidde mu mbeera z'obudde ng'otandikidde mu environment biki byonna eggwanga Uganda ge gamu ku mawanga oba oli awo waligambye Allah yagaweesa ebiri nga mu nteekateeka zaago biki ebikolebwamu naye lwaki tutulemedde okuba nga tubaako otutuuka ng'eggwanga Uganda n'abantu baayo abalirimu nsonga z'okukulaakulana kiva ku ki anti omusajja teyajja na kirowoozo kya kulaakulanya bannansi yajja nakwegaggawaza na busungu bwe kibanga omuntu ne bw'aba azze mu yali akolawo Museveni takolangako kasanga abaawo takolangako bukyabaawo sajja ayina amata ayina amafamu ayina amaki anti abifunye mugagga abifunye mugagga ono omuntu yali asaana okufuga eggwanga ali Bobi Wine Bobi Wine agenze okujja ku bwa pulezidenti ng'alinnye ennyonyi 1.5 ebirungi Bobi Wine agenze okujja okufuga eggwanga nga buli nnyumba nnungi agirina Bobi Wine agenze okujja okufuga eggwanga nga buli kyapa kya mulembe akirina Bobi Wine aweze ebyapa nga 5 yalina ku mutwe Bobi Wine agenze okujja okufuga eggwanga nga buli mmotoka ya bbeeyi agifuseeko kati omuntu buli wajja nga yeesobola buli kimu nammwe mumufunamu ate agasa eggwanga bataba na nnyonta tabanga bino bisolo by'emukono ebiriwo ate bye baawadde $3.5 bino bikansala akati ebyo byavu bizibu ekitegeeza Kayisima kyewagala okugamba nti abakulembeze baffe be tulina oba bannayuganda atandike twetegereza abakulembeze be tuteekamu obwesige atalina kyalina totawaana omuntu togulanga ku ggaali ng'ojja kulembera abantu naye nno nsonga nkulu togulanga ku ggaali ojja okulembera abantu ne banaakulimba
nti tugenda kuwa pikipiki ojja kulaba ng'ekyebbeeyi ennyo kuba n'eggaali togigulanga ate ojaze kutandikira ku pikipiki notomanya nti ate emmotoka yeesinga oba olaba olina eddala lyobogeze kuli balyanjawulo fe olaba tuli ku gavumenti embi naye twakagula emmotoka 14 mu gavumenti embi bweti kalo singa ebadde ennungi 38 mu gavumenti embi eno weyisima ovugiddemu emmotoka 14 zenna akagula ekitegeeza bano bannayuganda bajjemu ekyokuyiga nti obuba nga obuyinza mu bakulembeze twetegereze nnyo abakulembeze betuwa obuyinza omukulembeze atalina kyalina tagenda kukugasa nondi omukulembeze alina kyalina oyaba agenda kuba tugenda muganyulwamu Ssekayisima ensonga nnyingi oli musajja muisiraamu obukedde olunaku olwaleero waliwo amaloboozi mangi akusaidde n'ey'obuisiraamu nga beemulugunya ku muzikiti ogwa Old Kampala ki ekituufu ekiri awo Old Kampala tegukyali muzikiti Old Kampala tegukyali muzikiti gwafuuka famire ya mubajje bw'ogenda ku Old Kampala nga towagira mwami Museveni bakufulumya njogedde ku muzikiti gw'obuisiraamu bw'ogenda ku Old Kampala nga towagira mwami Museveni bakufulumya bw'ogenda ku Old Kampala nga towagira mubajje bakufulumya nze baali bakinkozeeko naawe kennyini oli omu ku bantu abayisibwa obulyawo baali banzikidde ku Old Kampala era nze sigenda ku omuzikiti bagulekere abasumaali omuzikiti bagoleki bagulekere abasumaali bagujje ku mubajje omuzikiti ogwo Gaddafi yaleka agusasulidde amazzi gonna baagasalako omuzikiti ogwo Gaddafi yagukolera toilet 75 peje kyendala zonna zaafa tezikyakola bawuliddeko Seeko omwawo ng'agamba mulina okutegeera wano watulawo omukulu w'obuisiraamu tewasuubira kubala gajja gayingira wano naddamu n'agamba nti ekisinga okuba nga kisumbuwa sebumbula omuntu ava eri n'agenda n'akolesa tuyiza obuisiraamu kati okoze na bubi yo si Sheeka ekyo kidoli kya mubajje kikawuula ekyo kidoli omuntu ng'azze okukozesa amazzi ago omuntu ng'azze okukozesa amazzi ago wulidde katono nnyo yali akuja wangi Saimu yendi Saimu esewo ngirabye Saimu nkugambye bwe tulaba abaana bwe bawadde mukalu kwago ddoozi bwe kiri naye abaana bamumpeeredde era mukalu kwago munnamawulire n'amubuuza nti kikyolifa teweerabidde agenda kuga nti abaana bannuku bampa eddagala lyange lineerabira emulago bwe kiri ate nze mukalu kwagwe yanyiizizza wano baakuba babbi ne batuuka n'omwambula engoye nga tewanyega mukazi muno Sauda Madada nga tewanyega
Olivia Lutaya nga tewanyega oleeta akajanjako ate abaana balyose ne bamumpeera ddoozi era ndi ttiimu baana mbadde ndi ku Power King n'essaawa ziri mmeka nkutuukeko ku 9 wennyini ngenda kukwata obudde kale Sekaisima tukomyewo ndowooza tukomyewo ku mpewo obadde okyatunnyonnyola nteekateeka etambulirawo ku masikiti oludde Kampala okutegeeza nti ago tegukyali muzikiti ogwo gwafuuka era tukubiriza bannayuganda bonna munyonyeeko emizikiti ewalala naye oludde Kampala tegukyali muzikiti mulimu bikawuula biri awo bikuba bukubi kasa bigamba nti oyo avuma mu bajje kasa bigamba nti oyo awakanya gavumenti nga bikuba naye kati kijja kitya okubanga masikiti y'Obuyisiraamu nti kasi ogendawo nti tokkirizanya na gavumenti eri mu buyinza kyokka ate Obuyisiraamu ate kati kimubadde yafuuka political party mubajje Mungu atutaase butaase akitte mangu obusiraamu budde mu nteeko Mungu akituwonya akijulule mangu Sekaisima ebyo bibyo byange nga Isima Lubega si bibyo mubajje Mungu atutaase amujulule mangu n'obusiraamu buggwawo ekiri ku sipirimu awo balina obuduuka buwera ndooza 2.5 akaduuka akasembayo akatono bakasolooza $3.5 zonna zigenda mu nsawo ya mubajje Gaddafi yaleka atusasulidde amazzi baagasalako Gaddafi yatuzimbira toyi ziwera 105 toyi zonna zaagwamu zaabomoka langi Gaddafi gye yaleka asize ku sipirimu ne kakati tebagizzangako obukulembeze obuliwo katono obuba bugasseeko kira bugasaali bali sente gwabadde okimanyi kyo okumanya mubajje asaana n'afa mangu Irani etuwa hijja free of charge netuwa hijja nga 3 mubajje n'azitwala mu State House n'aziwa Museveni ate Museveni n'aga nti azigabidde Obusiraamu nkikuddiremu kadde mugumu ngotudde mu kamera Irani yesinga otuwa hijja etuwa hijja abantu 3 nezijja ku sipirimu awo mubajje n'azikwata n'azitwala mu State House Museveni n'asinza mu State House nti ngabidde abasiraamu hijja awo tuli ku muzikiti gw'Obuyisiraamu biri mu Busiraamu nzira mubajje n'amala afa mala omwezi mulamba nga nsaba Mukama Katonda lwaki olyokanga n'omujjulwa mu bwangu subhanallah naliko awantu awo wali emundu zikola kyawo mundu zizokka ng'oyagala okukakasa nti awali emundu genda osaale omanyi jjiini Katonda akola jjiini buli oga nti Allahu Akbar kapiso ne kavayo bwe kati abalala zivayo ne zigwawo zinaafuuka emisinde kiki nteekateeka kyekulibwawo bazze kubega basiraamu nti tebaagala gavumenti balina zirikooda oyo oga nti Allahu Akbar lukooda nevayo negwa oyo naafuutuka emisinde mubajje akimanyiiko bakimanyi ye kanye mubajje atalina likooda likooda ekubuzekwa mubajje kyogamba ne mubajje omukuba likoodi nga mubajje alina emundu enene mubajje alina pisito mubajje alina likooda kwekyogera likooda emubuzekwa mubajje bya likoodi gabitwalawo mu State House mukozi wa Museveni ate obadde omuyise mukozi wa nnyoko mumanyi nga mufuti wa Uganda mufuti wa Uganda w'Abayisiraamu Abayisiraamu abaali mubajje si mufuti wange leka naawe toli musiraamu ndi musiraamu mubajje si mufuti w'Abasiraamu ekisiraamu nze ate kikulemberaenze odisa bakatabemu kano ekisiraamu ate kikulemberenze makiza kano tebakajjamu kako gwabyogere mubajje ekisiraamu si musiraamu tulina abasiraamu n'ebisiraamu mubajje ekisiraamu ebigambo ebyo si bya mukutu gwa EKTV media bya Isima Lubega ekibibi
ebyange mubajje kisiraamu siraamu siraamu omuntu gubateekamu obwesige naawe omusiraamu n'osinga omuzikiti omusiraamu n'otunda ettaka ly'obusiraamu embala n'ozikula banna beebase n'otundawo ettaka obusiraamu bubadde n'ettaka mukono nga ku satellite n'olitunda obusiraamu bubadde n'ennyumba enajja nankumbi mubajje zonna zitunze obusiraamu bubadde n'ennyumba okuva ku Odi Kampala Senior Secondary School Nsereko Muhammad wabadde asula ezo zonna fulaati n'ozitunda oyo aba musiraamu ekyo kisiraamu siraamu Seeka Isima oli musajja mu Isiraamu nsaba osinzira wano ku AKTV Media ngenda kuwa eddakiika ezi 3 zonna zizo bwe kuba kusaba bako kyosaba bali ku Odi Kampala bwe kuba kubaako byogera batereeze dakiika 3 zizo njagala Mungu anzikire mubajje mangu njagala Mungu anzikire mubajje mangu njagala Mungu anzikire mubajje mangu mubajja obusiraamu bubadde n'ennyumba enajja nankumbi nga ku Sakise Pub obusiraamu bwazigula ku Walusimbizi Garage mubajje zonna zitunze obusiraamu bubadde n'ettaka essembabule obusiraamu bubadde ne limbo embalala obusiraamu bubadde ne limbo ekololo nga ku Kira Police Station obusiraamu bubadde n'ettaka emukono obusiraamu bubadde ne flats eziri ku Odi Kampala Senior Secondary School ne Odi Kampala Good flats zonna mubajje azitunze ekyo oyo si musiraamu wabula kisiraamu siraamu ate tukoye ne bamasiikini abangi ku Odi Kampala nosanga bamasiikini 100 mubatwaleko ewalala olwati mbaleeta ku Odi Kampala wokka kyogamba baleetawo bali kulesi kyogamba abasiraamu be basinga okugaba wokka bamasiikini baleetawo baleete nobasanga babasimbye layini okuva eri paka eri wagundi bamasiikini 100 mama da abasiraamu tugaba nnyo mugendeko musabeko ennamirembe musabeko ne Wabujingo baana babaleeta mubajje bamasiikini mubawuzeeko mubatwaleko ennamirembe buli lwa Sande mubatwaleko erubaga buli lwa Sande ne Wabujingo ne tukoye bamasiikini abangi ku Supreme kigendo ate ekiri okubaleeta awo simanyi ndowooza abamasiikini bwe basolooza oba babajjako si kyero ne tukoye bamasiikini wayogezeko ku Supreme waku Lwokutaano bo babawo bayitire kyembadde simanyi nti baleetawo baleete ana baleeta mubajje Isima ogenda kuzitaba obuntu mubajja akulembera bweta bamasiikini ku Odi Kampala ng'akifunamu ki mubajja alina kyatafunamu ebigambo ebyo bya Isima ekibibi si byange si bya mukutu gwa AKTV Media nga tusiibula njagala tumalirize abateeketeeke obawulizaako onjijukizza ekigambo ky'e Masaka Katonda yawa Masaka buli kirungi kyonna Katonda akiwa Masaka buli kirungi kyonna Katonda akiwa Masaka wava abateeketeeke baffe nanti eyo nja kujja e Masaka wava omukazi afumba ennyo e Masaka wava omukazi omulungi ennyo e Masaka wava omusajja omulungi ennyo e Masaka wava omusajja omukozi nze ekyanjagaza Masaka nali simanyiiyo oba oli mumba kubira kalango nedda ssebo nze mukulu wange bamuyita Senga Hamida Namatovu akolako CBS abuulira n'abantu yasooka okuntwala e Masaka bwafumbirwayo bantwalayo naye Masaka buli kirungi kyonna kyali kiva Masaka e Masaka badde ensenene Masaka emmotoka ey'ebbeeyi Masaka amatooka amalungi Masaka abantu abayonoona Masaka bali bana bokka abantu abayonoona Masaka bali bana bokka oyogera abantu aboonoonye Masaka bali bana bokka Nammere Lwasa Mpuuga n'Abeedi wangi
bano bomenya abantu abana be bakulembeddemu okwonoona Masaka ogambye ani nani Nammere Mpuuga Abedi ne Lwasa era nno gw'olumba atalumbika ate nze numbika nange neekya kyogamba n'abateeketeeke nabo beegase mu kwonoona Masaka era ebizibu by'e Masaka Nammere Mpuuga Abedi ne Lwasa Senga Isima nsaba tusiibula abatulaba bane mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza naffe tubaayo mu nsi ebonyabonya abantu mubeere bulungi amiina mukutu gwa AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi nakubairo ku katebe mbaddeko ne Seeka Isima ekibibi abangi ndoza mumanyi yomu ku bantu boliawo abatunzi b'ensonga munda mu ggwanga erya Uganda sinza kusooka kunnyo wano okujjako okubajjukiza kujjajja Talemwa omusawo w'ekinnansi akutegeeza oba olina ensonga zonna ezikutoweredde ensonga za mirimu ensonga za maka agamba neekwata nsangibwa Pombo Road wa Bulenzi zoni ya Bukolwa gwe Munnayuganda yenna otuuka ew'obulenzi ku Shell ababodaboda bonna abali awo bagambe ntwala ku bajjajja Talemwa ajja kubanga akolako ku nsonga z'obulungi nnyo sinza sukako nnyo wano okujjako kutegeeza bw'alabye akatambi kano kuteekamu ku kigalo booti ongereyo asobole okuba akagenda okutuuka ku balala atakumira mpeera abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi